Gye buvuddeko Ssaabasajja yasiima n'alonda abaami b'amasaza abajja era n'abawerako ne bawummuzibwa ku buweereza bwabwe ng'akadde kano abasinga obungi bali mu kuwaayo woofiisi. Mu ssaza lya Kabaka ery'e Buluuli, Omuteregga yasiima n'alonda Sonko Robert Kaboggoza ku bwa Kimbugwe alamula essaza eryo n'abamyuka be okuli Eseza Sebyala, omumyuka asooka, Ssebakke John Mary, omumyuka owookubiri, era Oweekitiibwa Joseph Kawuki yakoze omukolo gw'okubakwasa woofiisi ng'asoose kulambula ttaka lya mbuga n'emirimu egikolebwako. Kimbugwe omuwummuze nga tannawaayo woofiisi asoose kulaga ebituukiddwako omuli ekisaawe kye yagulidde essaza era asibiridde entanda amuddidde embigere ey'obutatya kutiisibwatiisibwa era n'aweranga bw'agenda okusigala nga muwulize eri Namunswa. Wakati w'okutuukiriza ebiwandiiko bya Ssaabasajja Kabaka nga Kimbugwe yataddeko omukono. Essaza lyagula ekisaawe. Ekisaawe ekyo kiweza yiika 3 era n'endagaano w'ekitiibwa eri mu woofiisi yatuuka dda. Kimbugwe omujja Sonko Robert Kaboggoza aweze okuweereza obulungi Kabaka we n'obutamutiiririra. Nze ebyange bya kutuula ne tuteesa nammwe ne nteekako amaaso bwe ne mukola buli omu okusinziira ku ddaala lye nga bwe ligenda. Minisita wa Kabaka wa gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa ku ntambula za Ssaabasajja Oweekitiibwa Joseph Kawuki alabudde abaami b'amasaza okwewala okwenyigira mu kutunda ettaka ly'Obwakabaka kubanga buli anaagezaako okuligula ajja kubaaguza empewo. Gw'ossaako omukono ku ndagaano manya nti gw'oteereddeko bw'anaagitwala we tunaagenda okugyayo ekyaffe. Bwe tugenda okugyayo ekyaffe gw'oteereddeko omukono tugenda mmukomyawo wo. Awo nno bassebo ne bannyabo mwewala ebyo. Nga tannagenda Buluuli, Oweekitiibwa yasoose Gomba Kitunzi we yakwasiddwa woofiisi. Kitunzi omuwummuze Jackson Musisi n'abadde omumyuka wasooka Joseph Kasibante beeyanzizza nnyo beeno olw'okusiima n'abawa obwami ne baweereza Obuganda. Kanisa ebikopo bisatu mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo obuwanguzi bw'amaanyi nnyo era mbwenyumirizaamu nga muzzukulu wa Mutasingwa. Ssaabasajja Kabaka olw'omukisa gwe yampa n'ayatula erinnya lyange n'ampeereza n'antuma eri abantu be. William Fred Mugabi Kitunzi omujja n'omumyuka we beeyanzizza nnyo beeno olw'okubalengerera ewala era beeyamye okuweereza obulungi abantu b'Omutanda. Ku lwa bannange ne ku lwange mpeera tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga obuvunaanyizibwa bwatukwasizza tubutuukiriza. Ngenda kukola buli kyonna kyensobola okukuuma Namulondo, okuzzaawo ekitiibwa kya Buganda n'okuzza Buganda ku ntikko. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki ategeezezza nti Kitunzi omuwummuze abadde mukozi nnyo era afubanye nnyo okugatta abantu ba Kabaka mu Gomba n'okukuuma ebyamukwasibwa, bw'atyo n'asaba Kitunzi omujja okutambulira mu buufu bwe bumu. Okukuuma eby'obugagga by'Obwakabaka nga tamogoddeeko okuggyako okwongerako mu kiseera kyabadde obwessaza ate n'okunyweza obumu naddala obutandikira ddala mu baami bennyini. Obuweereza mu masaza n'embifo ebirala mu Bwakabaka tebuliiko kiseera kya nkalakkalira omuntu kyalina okumala mu woofiisi nga Ssaabasajja Kabaka asiima busiimi n'akuwummuza wonna w'aba ayagalidde era omu asobola okulwa ku buweereza ate omulala n'awummuzibwa mu kiseera kitono nga Namunswa bw'abeera asiimye. Zubairi Luwalira ne Kitenda Ttone, BBS Terefayina ageesigika.